Empaka z'amasaza ga Buganda ze zimu ku mpaka z'omupiira ezisinga okuwagirwa wano mu ggwanga, zino nga zatandikibwawo Bwakabaka n'ekigendererwa eky'okugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu masaza gonna 18 ssaako n'okutumbula ebitone. Empaka zino ezatandika okuzannyibwa mu mwaka gwa 2004 zizannyibwa buli mwaka, wabula ez'omwaka guno tezinatandika kuzannyibwa olw'ekirwadde kya ssennyiga korona ekyabalukawo wano mu ggwanga mu mwezi gw'okusatu. Sulaiman Ssejjengo ono nga ye ssentebe w'olukiiko olutegesi olw'empaka zino agamba ttiimu zonna ziweereddwa amateeka agagenda okugobererwa mu kuzannya empaka z'omwaka guno. Ono agamba bamalirizza okulonda ebisaawe 6 ebigenda okuzannyirwamu empaka zino. So ebisaawe bino betulonze tukimanyi bitono era bwe tusobola okufunako ebisaawe waakiri 4 tuba tusobola bulungi okubeera nga tutandika empaka zaffe, naye nga tukyusiza mu fomate gye tugenda okukozesa ku mulundi guno ejja kukyukamu katono. Ku ky'okukebera abazannyi ekirwadde kya ssennyiga korona, Ssejjengo agamba bagenda kukwatagana ne Minisitule y'ebyobulamu mu Bwakabaka okukola kino. Bajeti yaffe yatunulira nnyo okukebera abazannyi, okukebera abaddukanya amatiimu abanaabeera mu nkambi, okukebera betukola nabo ng'abamawulire n'abalala abali okumpi ennyo abajja okuba nga bakkirizibwa mu kisaawe. Paul Nsubuga ono nga ye maneja wa ttiimu y'essaza lya Busiro agamba beetegefu okuzannya empaka z'omwaka guno wadde nga beetaaga okuyambibwako. Bwe tuba tukozesa 90% ng'eva mu ffe, tulina okukozesa almost nga 30% ng'eva mu ffe, olw'ensonga tulina okuba nga tulina abatukwatirako, tukwatire wamu tonamenti ekubibwe, tuleme kugamba nti tonamenti yasamba olw'ensonga eno n'eno oba eno. Essaza lya Gomba lye likyasinze okuwangula ekikopo kino nga likirina emirundi 4, wabula Bulemeezi ye yawangula empaka z'omwaka oguwedde nga yakuba Busiro golemu ku bwereere.